Greetings. I hope everybody is doing okay. Now this is kuko tugenda kulawo nnyo. Mpulirizamu. Ensonga eri mu diro giraba. Ngambe ensonga eno. Ogiraba. Eyo si diversion. Mpulirizamu katono. Eyo. Tebanga ko diversion. Gwetula wana. Kansoke nkuzeyo kemabega. Museveni bwe yayagala okufuna abamugoberera. Era bwe yayagala okuba Dr. Milton Obote. Yakolera ddala Dr. Milton Obote bye yali akola ne bye yali ayogera. Kankuddiremu. Kaguta bwe yayagala okuba Dr. Milton Obote omukuba mujjako abantu y'okufuna abantu n'okumukuba mu kulwana yakozesa ennwana ya Dr. Milton Obote eyali ya suppression ne repression. Wamba siba temula without trial. Ndi Museveni yatuuka ne ku extent ekwata abantu beeyitanga abalwanyi be n'abasindika mu kampu ya Dr. Milton Obote ne bambala ng'abasirikale b'Obote ne bagenda ne basanjaga ebyalo ne batugumbula abantu mu ngoye oba mu uniform ez'abasirikale ba Dr. Milton Obote. N'agenda ng'amukyayisa public netuuka ne ku extent eyeegatta ku General Museveni bajjeko Obote. Naye nga niyala ebitundu ng'ana ku buli 105 eby'obutugumbuzi obwali bikolebwa mu bitundu ebisinga okuba ebingi eby'eggwanga General Museveni yali mabega waabyo. That's how cold dictator gwe tulwanyisa naye bwali. Nkudemu Museveni mutemu nnyo okutuuka ku level nti asobola okutta n'ababe okusiiga amuvuganya oba gwavuganya ekifaananyi nti mubi to that extent. Mpulirizamu Museveni mutujju nnyo okutuuka ku level nti okusanjaga n'okutta abantu abali innocent okusobola okuprovinga point ewuwe kyalayisi. Gwe weebuuzeemu lwaki buli kwatuganga mu biseera ebyokulonda walabanga ebijambiya bingi, walabanga ekitabakazi nga kingi, obutemu ne bweyongera, criminality eya mada ne yeeyongera, nti mu kugezaako okwepositioninga ng'agaba security wayina okubeerawo insecurity nga kitegeeza asobola okugifandinga n'atugumbula abantu okweteeka mu kifaananyi ng'ekyomuntu asobola okugaba security. That's how cold the person we are dealing with bwali. Kankuze wali ku Dr. Milton Obote nti wakati nga akola Dr. Milton Obote be yali akola yamukyayisa abantu ne bamwegattako n'afuna ne justification ekuba Dr. Milton Obote. Nkomyewo wano bwe yagise diversion, tuula wano oyige. Omukulembeze waffe ng'amaze okukitegeera nti General Museveni alwana nga mbizzi mulungi mu bisooto, yali ateekeddwa okumujja mu ground gy'amanyi amutwale mu field gy'atategeera. We nagambidde nti mu mpaka ez'akapiira eza soka tekakutandanga n'okola ensobi n'oyagala okukazannya nga Lionel Messi ne Ronaldo oba okugezaako kuzannya nabo akapiira tekamu mu kisaawe mbo basale nnyo okusinga bwe basala oba ogezeeko okuteeba okusinga bwe bateeba, eyebeera blanda. Ng'olwana ne General Museveni gw'omanyidde ddala nti yo okutugumbula n'okutta layisi ewuwe kye kintu kyazaakola obulamu bwe bwonna. Oteekeddwa okumujja mu field gy'asinga okumanya, omutwale mu field gy'atategeera gy'atagalira, nga buli kyakola akikolanga experiment kulaba oba kimuwa results. Here comes omusomesa teacher Lumbuye, with all due respect, simulumba simwatakinga, ayina strategy ya teacher Lumbuye entuufu 100% munwana ya General Museveni. Kankaddemu strategy eya teacher Lumbuye ntuufu nnyo munwana eya General Museveni. Eyasoma ku bbaluwa ebbiri Dr. Milton Obote ze yawandiika ng'ali buwaŋŋanguse mu Accra, Ghana, ne yali asomye
ku bbaluwa olala Otuno gye yawandiika ng'akyali mu UN mu 2003 eza Dr. Milton Obote enkaddeko ziri mu 1990s eri azisomyeko nga bannyonnyola ebikolobero mu 7 bye yakola mu Northern Uganda bye bikolobero byennyini ebizaalibwa ekikolwa eky'ekibiriiti n'ekikolwa eky'ejjambiya. Mpulirizaamu Museveni yatweka olutalo mu Northern Uganda yayokya enju z'abantu n'abafuula homeless and hopeless nga yalina n'okubatwala mu concentration camps gye baakoleranga ebya saddaaka mu bantu ba Northern Uganda. Atasoma ku bbaluwa z'olala Otuno. Olala Otuno akugamba nti abasirikale ba screening nga mu bitundu bya Uganda eby'enjawulo abayina akawuka ka mukenenya balinga deployed mu concentration camps mu bitundu bya Northern Uganda nga Museveni agenda nayo kyenju z'abantu n'abawa obudamu mu concentration camps. Ne bwe baatuuka nga mu concentration camps abaana ab'obuwala baafunanga embuto ez'abasirikale abalwadde ba siriimu. Yakozinga mayhem mu bitundu ebya Northern Uganda ng'akozesa approach yennyini eya Dr. Milton Obote. Bw'atyo bwe yasannyalaza ebitundu eby'emambuka ga Uganda abasinga ku bo bali completely brainwashed nga neze ebbaluwa tebazisomangako tebamanyi nti Obote yali abawandiikiddeko ne munnaabwe olala Otuno yali abawandiikiddeko ng'abannyonnyola ebyahapeninga mu biseera ebya Lakwena n'ebiseera ebya Kony ne propaganda Museveni gwe yasinga ku bantu bano babiri wadde nga nabo balina ebikolobero byabwe. Mpuliriza alaba akatambi kano kyentegeeza kyeki nti approach ya Teacher Lumbuye entuufu mu nnwana eya General Museveni nkyamu 200% mu nnwana y'omukulembeze waffe His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kisekka Wumalu mutuufu 300% ku standi gyaliko eyo si diversion kuba mwenyewe mukuubwa bwe yakitegeera nti Museveni mulungi nnyo mukutta mu bintu byonna ebirimu violence mulungi yanoonya ennwana nga General Museveni bw'agipracticinga bw'agezaako kukola kye yakola ku Dr. Milton Obote akupa ennwana y'Obote kikolera His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nga ne bw'agezaako kusigala mu approach ya Dr. Milton Obote y'obutugumuzi kuwamba na kutemula kimulabisa era kisigala kikolera revolution kugambye yanoonya ennwana nga ya win-win. Ekyo nakigambye mu video eyayise. Mpulirizamu nga video eggwa alaba akatambi kano mu nnwana ya mukuubwa ngamba mu approach eri non-violent girabe mu banka sokedde poliisi egezaako okulwana nga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nagamba ekigenda okubya Museveni kukoppa style gy'atamanyi alimu Museveni bamusika ne bamuleta mu lulwana lwatamanyi. Nkuddiremu Museveni yali champion nnyo mu kudduka mulungi mu marathon kitwale bwotyo nti mu approach ya kiprotiki mulungi naye omwana yamuleeta n'amutuuza mu game eya soka yamutuuza mu kisaawe nga kyakuzannya kapiira takategeera no wanda omulaba nga abwanjagga musajja wattu eno bwakwata ku group yetolodde Kyagulanyi n'alowooza nti anaamunafuya eno bw'abagalira emyaka 4 n'alowooza nti anaamunafuya eno bw'amumma ssente bw'amuyisaako bamuteeka mu parliament alowooza kinaamunafuya nti agezaako kukwata buli waasobola ali mu geemu gy'atategeera ali mu kuwanjagga ali completely desperate with desperate actions. Wensabira temumuwa mukisa Teacher Lumbuye Museveni tomuwa mukisa kukolako justification gye yakola ku Dr. Milton Obote kukuteeka mu position nga gwe mulabe w'abantu kuba ffe twamuteeka mu position nga ye mulabe w'abantu. Maliriza bwenti Teacher oli mutuufu mu approach ya Museveni naye yo approach Museveni akubiddemu bangi kyova bangenda maliriza ngamba ndi salute eri akasajja Kawumalu Kisekka wano katuufu tujja kunenengana edda ne wano katuufu emirundi 10 ku 10 omuntu yenna akkiririza mu strategy ya mwenyewe yayagala Uganda egenda okukyuka nga n'abatakkiriziganya naffe bagenda kusigaza ebyaffe mu strategy yaffe buli muntu agenda kusigaza ekikye Uganda egende maaso.